Ivan Masakwe yayingiza Julius Ssekitoleko mu by'okusitula obuzito era nga mu kifo kino ekisangibwa ekisugu wabadde amutendekera. Mbu wano we yava okwetaba mu Commonwealth Games ezaali mu Australia mu mwaka gwa 2018 wadde ngeno teyawangulayo mudaali gwonna. Ajja no ku gym kale yali asomera essomero liri neighbor waffe yali ayitawo natula wano nga tukola kuba ebiseera nange nali nkolera ddala nayagala omuzannyo n'ajoyininga era nga yasooka kuzannyako rugby. Kuva mu rugby n'alyoka ajja mu weightlifting. Kwetaba mu mpaka ez'amaanyi yatandika mu 2018. Ziyatandikira kisa zaali wano mu Uganda Entebbe n'afuna bronze 3. Yava nezo na qualifying ogenda Australia za Commonwealth. Omwaka oguwedde mu mpaka za Africa Weightlifting Championships ezaali Nairobi, Ssekitoleko yavaayo n'omudaali gw'ekikomo nga kino kye kimu ku byamuwa enkizo okulowoozebwako mu mpaka za Olympics ezindire Tokyo. Bale batwala asinze mu mpaka ezimu nti Ssekitoleko yafuna bronze medal e Nairobi era n'afuna opportunity ne bamutwala mu training camp. Kubo agamba nti embeera gye balimu nga basituzi b'obuzito mbi ng'oba oliawo y'ensonga lwaki munne yagezaako okudduka mu nkambi. Naye nga ffe baganda be ffe tuba tumanyi embeera si nnungi. Nga nze nga neeyogeddeko nawangula bronze medals 3 mu All Africa Games and we are promised to get a pay but paka leero sirabanga kasente konna ate ng'ekyo ekintu mukulembeze wa ggwanga yennyini yakyogera twali ku State House sola kwerabira olunaku. Bano baagala Ssekitoleko abuulirirwe mu kifo ky'okusibwako omusango gwonna. Bamusonyiwa akomewo tukole training kubanga tukyalina ebiruubirirwa bingi. Kimanyi agenda kuvaayo bijja kuggwa bintu byangu nnyo. Commonwealth Games ezaali mu Australia mu 2018, All Africa Games ezaali Morocco ne Africa Weightlifting Championships ezaali Nairobi omwaka oguwedde ze zimu ku ezo Ssekitoleko zaakiikiriddemu eggwanga. Regina Nalujja, NTV Kusawemu.